arms. Do not let your left hand know what your right hand is doing, so that your alms are given in secret. Will reward you. And when you pray, you must not be like the hypocrites. They love to stand and pray. You must not be like them. For they love to stand and pray in the synagogues and at street corners, so that people may see them. I say to you, they have already had their reward. But when you pray, go to your room, shut the door, and pray to your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. And when you fast, do not look dismal like the hypocrites. They disfigure their faces that their fasting may be seen by men. I say to you, they have had their reward. But when you fast, anoint your head and wash your face, so that your fasting may not be seen by anyone except your Father who is in secret. And your Father who sees in secret will reward you. The Gospel of the Lord. God is good. Okay, which school is this? Which one? Can we give a clap for our children, the Queen of Angels? Raise me up to more than I can be. You raise me up, sing. You raise me up so I can stand on my. Tuli wano Lubaga Kusigro mu misa y'abakusigwavu olwo nga 5 mwezi ogwokusatu 2025 asite tutandika ekisiibo ky'omwaka guno. Father Anthony Musaala yakulembedde mu kitambiro kya misa kitabiddwamu abayizi okuva amasomero ag'enjawulo wano mu Lutikko e Lubaga. One day I was walking in town. I felt so embarrassed, but people came around and they said, Father Musaala, and they lifted me, they raised me higher. Amen. God is good. Do you know that in life sometimes we fall down? And we need someone to help us, to raise us up. Amen. Have you ever fallen down in life? Have you ever made any mistakes? Have you ever committed any sins? So that's what it means to fall down. When we have lost our dignity and we are ashamed because of things we did or choices we made which were wrong. But thanks be to God, there is Jesus, and Jesus came down from heaven so we can be lifted up to God. Jesus came down so we can be lifted up. I'd like you to say that. Jesus came down so I could be lifted up. Jesus came down so I could be lifted up. Lift you and lift me up to a higher place, to a place of glory, to a place of peace, to a place of joy, and to a place of success. Do you want to be lifted up? How many want to be lifted up? Okay, so Lent is 40 days, ennaku 40. Easter tujja kugikuza ng'ennaku z'omwezi 2 Apuli. So we will celebrate Easter. So during these days of Lent,
We must understand what we are doing. Tulina okutegeera ekisiibo kino kitegeeza ki. So we can say that Lent is a spiritual exercise. Can you say spiritual exercise? Spiritual exercise. Which helps to draw us closer to God. A spiritual exercise which helps to draw us closer to God. Okay. Now, many of you here, you are sports people, and some of you have won awards. But a good sports person is someone who does training and exercise. Ekisiibo kino nga bali abaddusi we bakola exercise, we bakola dduyiro, emibiri gyaffe gyetaaga dduyiro, kaakati n'emyoyo gyaffe twetaagayo dduyiro. Gamba munno nti omwoyo gwo gwetaaga dduyiro. It's also like someone who has obeera n'edduuka neggwamu ebintu nga byonna obitunze, osooka n'oggalawo ofune ebintu ebirala obisseemu. Amiina abooluganda. So maybe during this year many things have been lost in our lives and we want to restock. Twagala tuzzeemu ebigenze nga biggwamu. Lunaku zino omusana gubadde gwaka nnyo nga buli wamu wakaze. Everywhere was dry. Omuddo nga gukaze, ebimuli nga bikaze. Olw'okuba nti enkuba ebadde tetonya. Kati abooluganda ne mulamu bwaffe obw'omwoyo tuyinza okukala. We may be here and we no longer have peace nga tukyalina mirembe. Oyinza okuba ng'oli wano nga tokyalina mikwano. Oyinza okuba ng'oli wano nga future yo tokyagitegeera. Oyinza okuba ng'oli wano nga tolaba kisa kya Mukama mu bulamu bwo ng'okasse. Obudde buno obw'ekisiibo, this period of Lent, we are saying, let the rain come again. Mukama tonnyesa enkuba mu bulamu bwange nziremu okufuna essanyu, emirembe, n'ekisa kyo n'obuganzi bwo. So the Lent is a period of receiving the grace, the rain of grace. Enkuba eyo y'enneema y'Omukama gy'ayagala okuwa. Agenda gikuwa atya? Agenda gikuwa ng'ofunye obudde obw'okwegayirira n'okusoma ekigambo kya Katonda. So when we take time to pray and read the Word of God, number 2, giving to the poor. Giving to the poor. So this is an important part of Lent. Omanyi ffenna tetwenkanankana, temanyi mu kyaki mwe mulimu abagagga ennyo ate mulimu abatali bagagga. Amiina. Naye gw'atudde wano kimanyi nti waliwo omwavu akusinga, waliwo omuntu ali obubi okusinga, nga talina mu sukulu, talina bazadde, talina mmere, talina mujjanjaba. Muyambe. Obudde buno obw'ekisiibo beerako bw'oyamba. Give alms. And then the third thing is fasting. Can you say fasting? Okusiibako. Abaganda baffe abasiraamu ekisiibo kyabwe baakitandise Lwokutaano. Do we have any Muslims here today? Can you put up your hands, Muslims? Bo baatandise ekisiibo kyabwe ekitegeeza nti ffenna tugenda kusiiba Uganda yonna, Abakatoliki, Abakristaayo n'Abasiraamu tugenda kukola ki? Mulaba nti n'ensi yaffe ey'e Uganda naye ekaze. It is dry. Ebikolobero ebigenda mu maaso mu Uganda yaffe nga biyitiridde. So many terrible things. Obwavu, enguzi eyitiridde, abantu babeera kidnapped ne babuzibwawo.
Twalabye ku mawulire gyati ng'ekuba abantu ekawempe pwa mwe wayo. Bannange Uganda ndowooza tusiibeko oba Mukama anaatuddiramu. N'abakulu baffe abatutwala mu gavumenti bannange mukyukeeko, mukyuse, budde bwa kukyuka, nammwe musiibeeko bannange mukyuke. Abali waggulu mu buyinza Mukama asobola okubaddiramu, kubanga obudde bugenda. You know, time is going and one day there will be no more time. All of us have to go. All of us have to move on. Abo bonna abakola ebikolobero mu Uganda obudde bwammwe buggwaayo. Lujja kubeera olunaku olumu Mukama abajjewo. Amina abooluganda. Ffenna tuli ku borrowed time. Gamba munno nti oli ku borrowed time. Buno Mukama atwazika bwazike, ekitegeeza nti nina okukola kye nina okukola olwaleero. Ugandans, let us come back to God. Let us repent. Buli omu mwonoonyi, gw'omanyi obwonoonyi bwo, evvu ly'ogenda okuweebwa olwaleero, it is a sign that you're ready to change. Change is not easy. Even me, I don't find it easy to change. But in these 40 days, the Lord will give you grace to change. Close your eyes. To raise us up. Show us n'ekisa. Tukikusaba Ayi Mukama. God, our loving Father, look at all these students who are here. They're going to spend many years in school. They need school fees, tuition requirements. They need wisdom, they need love, they need accompaniment. Have mercy on these students and bless them, O God. Bless all the teachers who are here and the head teachers. Let your blessing reach the place of their schools. May there be a spirit of repentance and healing in each school. Lord, hear us. Lord, hear us. Kristu Mukama waffe. Paul Semogerere, our bishop, religious and clergy, and all students of all the schools present here. Remember also our
brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin, Mary, Mother of God, the apostles and all the saints who have pleased you through the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Now we're going to ask God to forgive us our sins. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant us from sin. Protect us from all anxiety, as we wait for Jesus Christ. The power and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, forever and ever. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Please remember to smile and turn to your neighbor and say, peace be with you. So this is a sign, this is an indicator that you're going to change. And if you're not going to change, don't come for the ashes, waste of time. And you know, these ashes, we're going to have them today, but tomorrow they'll be gone. And some will not even remember, hey, don't have to give a fully not to anybody to listen as our was and to see what you're now, ready to do is up until you know. The Lord be with you. Pour out a spirit of compunction, O God, on those who bow before your majesty, and by your mercy may we merit the rewards you promise to those who do penance through Christ our Lord. The Lord be with you. May the blessing of the Almighty God, Father, Son, and Holy Spirit. And we say, when devil
abasomesa n'abasisita n'abalala bajja kuba Amanya sebo Matiyani Kibazi otandise ekisibo kino kitege kitambuliramu otya bulijjo badde tuwenenya ekisibo kibeeramu ate embeera enjawulo n'okukibeera kisiibo waliwo embeera ate ey'enjawulo erina okubeera mu kisiibo ate bulijjo osobola okwenenya naye ate ekiseera ekyekisiibo kibeeramu ate enjawulo awaka yaliwo kati oli emyaka emeka muzeeyi nyingidde emyaka nga 58 nga tozze n'abafamire eyo abafamire yange wende ndi ku mirimu ne famire ate eriwala nga nabo balitukibeera nti batukwataganyiza obwoluusi gye bali kiki kyokubiriza abakristo abalala mu kisibo kino nga bwenjogedde mu kusooka bagezeko nabo okukikwatanga nabo basuubira okubeera nti nkikwata babadde oluusi buyinza nti beenenya naye ate ekisiibo kiteekemu ateeka embeera ey'enjawulo ndimu kino ekisiibo nebikulaga ozzeekwana erubaga nga tutandika ekisiibo okyetegekedde otya ate omaze okusiigibwa vvu
Biki byogenda okukyusa mu byobadde otambuliramu ebikyala? Ogamba obadde mukyakaze nnyo. Okay. Kati ekisibo bagambye okubeera nga mwetwaza, ogenda kwetwaza otya? Fala agambye mwise bulungi, gwogenda kweyisa otya? Kuyamba baki? Okay. Woviiridde wa? Bunnamwaya oviiridde n'ojja e Lubaga otandike ekisiibo. Okay. Ekisiibo gugenda kweyisa otya mu kisiibo? Luli obadde tokikina kati ogenda kweyongeramu obwetoowaze. Okay. Ng'oviiridde wa? Okay.